ate gye nkomye okukula gye nkomye okutegeera omugaso gwa maama mu bulamu. Baana mmwe mwagala ennyo ba maama bammwe. Akyalina maama wo ng'akyali ku nsi. Bannanga omugaso gwa maama togutegeera paka ng'omaze kkula. Ng'ofunye ku baana, ng'ofunye ku buvunaanyizibwa, n'otegeera lwaki maama wo yasirikanga, lwaki maama wo wamuyitanga n'omugamba maama nga takuddamu, lwaki maama wo yeebakanga emisana. Byalinga birowoozo. Kati maze kkula. Ne ngamba maama ne bwe yasirikanga kumbe bino bye byali bimusumbuwa. So buli alina maama we mwagale nnyo ba maama bammwe. Basirikidde bingi ate bayise mu bingi bye batasobola babuulira. Era olunaku lw'ofiirwa maama wo n'ava mu nsi lw'otegeera obutuufu bw'ensi eno. Kwolwo bw'otegeera nti eno ensi nzibu. Era abagala bagati banjagala ebukojja nga nnyoko akyali mulamu. So abakyalina ba maama, maama bammwe basirikidde bingi kummwe. Ate era bakoze bingi mubeere bulungi. Bye batajja maama ye muntu atajja kutuula awo agambe. Naye abamu muli wano ba maama bammwe bali mu ssabo babalogera. Bambi ayagala obeere bulungi. Maama ye muntu atajja kwennyonnyolako. Nti mwana wange wana abantu batulangira. Omuntu nakuwa emitwalo 5 banne nakulangira mu bantu. Oyo nzamulisa kyekingobye ku bantu. Kunnangira. Omuntu nakuwa sente naloza abadde akubeezaawo. Oyina mukomba manyuma. Nze tewajja wano. Size yakuwazi bannange ensi. Ogamba nti ye wadde wanyamba naye lwaki atonnangira. Bana abantu batulangidde. Ka olina akuwa emitwalo 2. Waliwo n'abatalina kye butukoledde nenga mugenda mwesoma. Mikwano gy'oli kumalwa. Ayo gyo ne yanze wanyamba ki maama? Wanyamba ki? Wanyamba ki? Abantu batwesomeddeko. Ojo ne yanze yamuleeta. Nze tewali yandeeta. Ndikyerandiza. Nze katuna yanyamba sina wama na kampani mbono. Buje nakeera mbukola. Mbusiba yambu gundi na nyansira yanyamba. Bye mugenda mumanyira abantu. Nze sina waka. Baneze kamba buli abantu bamanyira. Oyinza okubeera ng'olina ng'oli yeesoma. Nze teri yandeeta ku social media. Nereeta.